Churches, Uganda, Musaala Musaala Ekizibu, Father Musaala yakulembedde mu ekitanda kya misa. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna to the Son of David. Hosanna to Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of
graciously grant that we may heed his lesson of patient suffering and so merit a share in his resurrection. Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated to hear the word. Internet kanda wano Kasidro Erubaga kusa amatabi akawungezi. Nina okulongoosebwa olunaku lwe bantwala okunnongoosa baasooka kuŋŋamba nti nina okwambala olugoye olw'omudwaliro oba engoye z'omudwaliro muzimanyi buli awo obanga obuketekete. Ebyambalo byange byonna ebirungi ebinneeyagaza nina okubisuula wali nyambala akantu kano. Ne baŋŋamba nti faa tugenda okulongoosa naye olina okumala essaawa 24 nga tolya ng'ate nga tonywa. Neŋŋamba bulijjo ekisiibo nkizanyisa naye ku luno nina okusiiba by force okuwonya obulamu. Time we yatuuka ne banteeka katanda ne bantwala mu theatre, gamba nti theatre. Manye edda bajjajja baali tebasobola kugamba theatre nga bagiyita sweta, bamututte mu sweta kati bantwala mu sweta. Enyumba byonna n'entya n'okutya gamba nti Father tulina okukuba akayisaako okwebasa. Akankuba eno omugongo kaduma naye baali bakankuba n'ensoma essaala ey'okufa obulungi. Anti oba tomanyi oba onookola ki? Nenneebaka ne bakola omulimu gwabwe ne bambanga ne bakola byonna. Nagira n'enzuukuka nangi bulungi neŋŋamba nzuukuse Mukama weebale kunzuukiza. Yesu yayita mu kintu ng'ekyo naye nga kyamaanyi. Kati nga tuyingira mu wiiki entukuvu tulinganga naffe abagenda ne Yesu mu sweta mu theatre nga Mukama yagenda okutulongoosa. Endo tuyingidde ne Yesu mu Yerusaleemu, kaakati twolekedde Kalvaliyo ye theatre yaffe. Nga bwe baŋŋamba nti nina okusiiba basobole okunnongoosa, naffe tubadde mu kisiibo ng'ekisiibo ekyo kituteekateeka okulongoosebwa. Emisa eno twagitandikidde mu ssanyu, nalabye nga buli omu asanyuse. Hosanna to the Son of David, Hosanna to the Son of David, comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Era Yesu yali ayingira mu Jerusalem. When Jesus was entering Jerusalem, everybody was praising him and calling him king. But it says that Jesus sat on a colt or a donkey. You know, in those days,
they didn't have cars, baali tebalina mmotoka. Naye empenkoni lunaku ezo mu biseera ebyo empenkoni yali mbalaasi ennene nga bw'obeera omuntu ow'amaanyi oba kabaka otambulira ku mbalaasi empanvu n'embalaasi endala ne zikuwerekera. Naye laba Yesu watuula ku ki? Yesu yatuula ku ki? Yatuula ku kalulu. Ani amanyi lwaki? Ani ayinza okumbuulira lwaki Yesu yatuula ku ndogoyi? Adabaani asobola okukitta ekibuuzo. Why did Jesus sit on a donkey? Can anyone tell me? Guess. Don't be shy. Put up your hand. Put him in class. Why did Jesus sit on a donkey, not on a horse? Yes. Naye ng'ate yali kabaka. Of who? And David was a great king, and this was the son of David. But this great king decided to sit. Now, you know, whenever the president is going by, all the cars have to stop. There are 40 vehicles, everything is disrupted. They say it is security. But Jesus sat on a donkey. And you and I, as leaders, all of you are leaders, or parents, or teachers, you are asked to sit on a donkey so that you become the servant of the servants of others. Being humble is the key, and the key to victory. Many of us, we have failed to reach our goal because we lack humility. Bangi nnyo tulemereddwa okutuuka ku bigendererwa byaffe kubanga tubuliddwa obwetukozi. Mukama bw'akuwa omulimu ng'olina abantu b'otwala oba bw'aba akutadde mu kifo eky'obuyinza weetowaze. Ekizibu kye tulina mu Uganda nti buli atuuka ku buyinza ne mu sente abalala tabalabawo. Yadde ebibiina byaffe mu church oli kasaabeera in charge mukitegeere n'enjogera ekyuka, do this, do that. Yesu yatuula ku ki? Yesu yatuula ku ki? Gamba muno kitula kalolo. Tutasosola. Naye abamu ku ffe twogera n'abeggwanga lyaffe. You must be open to everybody and welcome. Yaniriza buli muntu. That is humility. Humility means when someone has done you wrong, you forgive them before they say sorry. Abalamugana okusonyiwa abantu. Nemugamba nti okuddamu nga nze nanneetonera kijja musonyi. Mubalira be mwatiri okuddamu nga nze nanneetonera. Bannange mutunuulire Yesu ali. Talina gwe yalinda kumwetondera. Yagamba kugambe nti bonna bakole ki? Bonna bakole ki? Batukoze obubi. Nga naffe bwe tusonyiwa buli muntu. Bannange ekigambo kino ekyokusonyiwa kikago. Ate twetaaga okukiwulira every day. The most difficult people to forgive are the people
That's why it is hard to forgive our loved ones. Abantu bonna bokolanaganawo waliwo omu otonasonyiwa mukole wiikendi musonyiwe gamba munoti sonyiwa musonyiibwe musonyiibwe julira nti yesu baamutwala mu maaso. It's very painful to be falsely accused. But to keep quiet, mama bikole ki eyo yonna nneema oli mulongoofu nange siri mulongoofu. So sometimes we must accept this kind of suffering. You know, Jesus went through a very severe test when he was beaten and stripped and falsely accused and crucified. This was a test kyali kigezo kyamaanyi. N'atuuka n'ogamba kitaawe nti oba kisoboka essaawa eno sigyagala, kalisi eno ey'obulumi sigyagala, naye kikolebwe nga bw'oyagala sinze bwenjagala. Amina olugamba. Every time temufuna bigezo. Yes, singa mwali temufuna bigezo tetwanditegedde magezi g'olina, naye ate nkubuulira abaana mu ssomero n'ebweru mugenda kukola ki? Mugenda kusanga bigezo. Buuza ku bakulu ba ebigezo bye basanga bingi. Amina. Jesus went through this terrible test, and because he was silent and humble and forgiving, God raised him up on the day of the resurrection. Because he was silent, humble, and forgiving, God raised him up on the day of the resurrection. If you are silent, humble, and forgiving, God is going to raise you up to the victory you are looking for. Obuyinza okuba naye tuliwa oli eyo ebizibu byo gye bikubonyaabonyeza, simanyi mabanja, simanyi bankoze biki, ojja kubiyita. You know, there are some things in life we have to go through, not around, not over, but we have to go through. And if you don't go through now, you will find it there in the future waiting for you. Okay? So, and Lent ends on Holy Thursday. Ekizibu kiggwa n'emmisa eya ssaawa oba y'omusaawa pena. Emmisa ey'okunaaza ebigere, tutera giyita mmisa ey'okunaaza ebigere. That is the end of Lent. Ekizibu kiba kikoze eki? Kiwedde ku Lwokuna. Eyo emmisa n'oginya ey'okunaaza ebigere mujje ku experience. Naye bannange ekisiibo bwe kiggwa tekitegeeza nti okusiiba kuwedde. Kubanga Lwokutaano olutukuvu tukola ki? Tusiiba. Ekisiibo kiwedde naye okusiiba tukukoze eki? Tekuwedde. So, olunaku olutukuvu olwokutaano wabeerawo way of the cross, ku makya wabeera ku saa 8 wajja kubeerawo ekkubo ly'omusaalaba okuva eri wansi, ate ku saa 9 tubeere ne service gye tuyita the passion of Christ, mwe tujja okusinza omusaalaba, ate tuwulire n'evanjiri gye tuva okuwulira tujja kuddamu tukibulire okubonaabona okwanya ezo. Then Saturday, Holy Saturday, there is no service, there is no mass, nothing. That is the day when Jesus was in the tomb. Olunaku Yesu yamala mu ntaana. And then ku Saturday kiro ye mmisa tugiyita nakazadde oba the mother of all liturgies is Easter night, the Easter vigil. We call it the mother of all masses or the mother of all liturgies. Ye mmisa esinga obukulu mu Bukatuliki. Era oba togisomanga
Listen on the Somme message. Anyway, because of me, amasomo mangi, but it is a very wonderful mass. And so I invite you to come. Holy Week. Let us walk together with Jesus. Pray for whatever you need. Ebyamagero bingi nnyo bibeerawo mu wiiki entukuvu. Bingi nnyo. Bwe Mukama ogambe nti njagala kutambula naawe nga ngenda e Kalvaliyo. Mukama ajja kubeererawo ozuukire naye olwa Pasaka. Mukama abeerera mwe. Ate n'obuvumu basobole okukuma basome bulungi bafuuke abantu ab'amaanyi tukikusaba ayikaba weesabire ekyosinga okweta tukikusaba ayikaba Nyaffe Maria yaliwo ku musaalaba n'alaba Yesu ng'abonaabona. Tumukoowole atusabire. Mirembe Mukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaala naye wa mukisa. Kitaffe St. Charles Choir. Be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body of the Holy Spirit, all